Enteekateeka z'okuzzayo eddwaliro lya Honorable Sseggirinya erya Kawempe North Hospital zonna ziwedde, ng'ono tujjukira bulungi nti yali yagulawo eddwaliro lye nga yakamala okulondebwa ng'omubaka wa Kawempe North. Eddwaliro eryo lyatambulako akaseera ate musajja ono we yakwatibwa bamukwata ne bamuggalira. Yamala emyaka 2 mu kkomera. Bwe yamala emyaka 2 wabulawo eddwaliro lino aliddukanya nga n'abantu be yalekawo ditwala mu maaso baali tebalina nsimbi bambi zimala kusobola kuliyimirizaawo, era bwe batyo basobola okuliggalawo. Gavumenti yasobola okuliggalawo nga bagamba nti terikyalina bikozesebwa ne layisensi yabadde yaliweebwa eriggiddwako. So omukulu ono bwe yakomyewo mu kkomera gye yabadde gye yamalira ddala emyaka 2 n'addamu okuttukiza enteekateeka ze ez'emirimu gye nga bwe yali yagitandika, era n'akakasa bulungi bannakawempe nti buli kyeyaleka yeeyama ateekwa okulaba ng'akituukirizza. Ono yazzeemu okuzimba engeri y'okuzzawo eddwaliro lino butya wagenda okikolamu ng'ayita mu bagabirizi b'obuyambi abanaamuyambako. Bano abagabirizi b'obuyambi tebali weeru wa ggwanga Uganda wabula mu ggwanga Uganda mwennyini. Ono yasoose kusisinkana Anita Amongi, sipiika wa Paalamenti olwaleero, ne babako bye bakkaanyaako ku ddwaliro eryo balabe nti liddawo lyongere okuyamba bannakawempe. Wabula baatudde mu mboozi eyakafuba ne sipiika Anita Amongi era ne bakkaanya ku biki bye balina okuyitamu balabe nga bazzaawo eddwaliro. Anita Amongi yeeyamye omukwatizaako bakole kyonna ekisoboka eddwaliro lino liddewo ate liddemu likole emirimu gyalyo gye lyali litandikiddemu. Era olwaleero Honorable Sseggirinya asiibye ku ddwaliro eryo ng'akola enteekateeka ng'ateekamu ebitanda ebimu ku bitandikirwako balabe nti era liddamu okutambuza emirimu nga bwe lyali olubereberye. Kakati nno bannayuganda bangi bataddewo ebibuuzo nga beebuuza nti bwe liba nga Sseggirinya akola eddwaliro lye ng'omuntu fayini liyamba abantu b'e Kawempe. Sipiika Anita Amongi alina ekitundu gy'akiikirira naye tazimbangayo eddwaliro lyonna, wabula afunye interest mu ddwaliro ly'e Kawempe nti ayongeremu ssente awe Sseggirinya ssente balizzeewo liddemu likole okuyamba abantu b'e Kawempe. Nti ono obuyambi buno abumuwaayo ng'asinziira ku ki? Abatali nti no bali mu constituency y'emu ono amuyambako ng'ani? Abantu kye beebuuza. Abantu batandise okwekengera Sseggirinya bagamba bw'aba nga tali mu mukono gwa gavumenti nga yemuyamba wabula gavumenti ngenda kuyitiramu sipiika Amongi ng'omuntu ssekinnoomu, walibaawo engeri eriwo wakati wa sipiika ne Sseggirinya. Batandise okwemulugunya nga bwe bagamba nti kyova olaba ekiwamba abantu mu NUP kyeyongedde kigenda mu maaso, wabula Honorable Sseggirinya yeesirikidde talina kyakyogerako mbu yeefudde atakiraba. Nga n'omuwala eyawambiddwa olwaleero Swabula ow'omukisa y'omu ku bannamawulire abaasinga okupromotinga ekintu kino ekya Sseggirinya ne balambulanga eddwaliro eryo buli lunaku okumanya wa we lituuse ne bategeeza bannayuganda. Naye yewambiddwa Sseggirinya tanavaayo kugamba nti bannaye Fuli Swabula beebuuza bino tabiraba oba tebimukwatako. Abamu nno batuuse n'okugamba mbu ono y'omu ate ku babaka kakati abalyamu banna NUP olukwe ne bawaayo amannya g'abaana nti gundi mumukwate ejja kuba wa bulabe, gundi yasinga okumanya ebifa ku kibiina kya NUP. Kati ng'embeera eyo esattiza ababaka mu NUP beebuuza kiva ku ky'omubaka omulamba ate okutandika okulyamu abaana bafuuti soja olukwe. Kati wano Sseggirinya wabeera nga abavuddemu bana NUP kyokka nga jjukira ne Kazibwe Bashir owa Kawempe eri endala naye yabavaamu. Bagamba kitegeeza Kawempe yonna basaze kubanga be baali basuubira nti be baabwe. Omu yabasuubira obbayirawo omubiri nene gye buli eno tebamanyiwa gy'ali, n'omulala yabadde basuubizza okukola ku bizibu bya bannakawempe afuuyire Kawempe obuwoowo obw'enjawulo ng'olutuuka mu Kawempe otegeerawo nti kati ddala ndi mu Kawempe akolere bannakawempe ebyo bye batabakolerangako. Batandise ate okumukubamu ebituli. Kati kye twebuuza ekituufu kye ki? Ddala kituufu abantu bano ebiboogerwako bituufu oba abaana nga banyiize bunyiizi batandika obbasalako ebigambo? Omanye amazima tegeekweka. Bwe kiba nga kiboogera kituufu era amazima gajja kuzuulwa gajja kufuluma. Ne baba nga babasalako bigambo katusabe ate nabo baddemu okuttukiza emirimu gyabwe nga bwe bajeeya mu gikola nga bakalondebwa baleme kukutanga n'abasajja ate be batugamba nti be balwanyisa.